obulamu bulungi, mukama mulungi atukuumye, tuli balamu si bubi. Emikolo enteekateeka zigenda mu maaso, tezitambudde bubi, mukama atugabiridde. Emikolo giriyo nga 10 Desemba awo ku Victoria Church mu Ndeebe wa Dr. Joseph Serwadda. Tewaliwo nnyo kikyanjawulo ky'amaanyi kijja kubaawo. Ekisookera ddala ebiseera omuli omukolo obirabye bwe bibadde bwe bitambula, kyetaagisa bumalirivu okukola omukolo mu biseera nga bino. Ekyokubiri, akajanja ako ke twakolanga luli tuyinza obutakasobola olw'embeera eri mu ggwanga. Omukulembeze amateeka yagatuwa wagalaba abantu 2, essaawa za kafyu. Kakati akajanja ko konna oba ogenda kukakola ddi? So omukolo guli simple ng'emikolo egya bulijjo. Ekyabayimbi kyombuuzizza, abayimbi tujja kuba nabo naye olw'embeera era eyo gye nkugambye tuyinza obuteyagala bulungi ng'abayimbi kuba tutera okuyimba ne tukola tutya, naye kati kafyu ajja kutulimitinga. Amaka oba obufumbo bw'omuyimbi n'omuntu wa bulijjo tebirina njawulo yonna mu ntambula yaabyo. Era siyinza kugamba nti ffe bannange tusiiba wano nga tuseka, nga tusanyuka, nga tukola tutya. Nedda, we also have challenges ng'abantu abo abalala. Ate era buli muntu yenna bw'akola ki bw'abeera ewuwe, buli mwalina ebimusoomooza eby'enjawulo. Nange mbirina. So tolowooza nti olw'okuba ngenda kukola embaga nti ndi mu kutambula nga nseeyeeya buki nseeyeeya. Wabula ekyenjawulo kiri nti ebisoomooza obikwata otya, osobola kubigumiikiriza kutuuka wa. So obugumiikiriza bwe tuteekawo wakati wange n'omwami wange Paul Saaka, oba oliawo kyekyenjawulo naye ng'ebisoomooza weebiri, naye tubikwata tutya, tubiyitako tutya, kyekyokka. Abayimbi n'abawala abato, okusooka byonna abawala abato mbeegayiridde, singa mbadde nsobola naye nnyinza okufukamira ate nenzira wansi wa kamera neeyita ku mutwe. Ekintu ekyo bakiwa obudde, tebakipapira, kubanga obufumbo bw'obuyingiramu mpulira nga sandyagadde muntu n'abuvaamu obwo bw'aba asazeewo okuyingira. Sobola nze bwe mba nkuze abaana bange mbagamba bw'obanga okuze omukyala gw'olire otwalanga obudde, kubanga nze oyo gw'oleeta togenda kumukyusa. So kyetaaga otwala obudde, omuntu oyo gw'ofunye obeerere ddala naye. Weewala ebizibu ebiyinza okuddawo mu kugenda ng'okyusakyusa omwami ng'omukyala. Kyetaagamu obugumiikiriza kuba obufumbo nabwo buweereza. Obufumbo buweereza bwennyini, mulimu okugumiikiriza, mulimu okukola kutya, si kujja kubuukira mu bubuukizi. Kakati ate bwenzira ku bayimbi, entanda gye njagala okubasibirira ku bufumbo nti baawule ekintu ky'obuyimbi n'ekintu ky'obufumbo. Abamu bibalemerera kati olaba ffe bwe tuyimba ogenda eyo n'osinkana abantu bangi ne bakuwaana nnyo kwegamba n'okola otya. Oluusi oyinza n'okusanga abalala nga b'amaanyi nnyo n'okusinga gw'obeera naye ekikulu olina okuba ne principles mu bulamu ezitegeera amakulu g'obufumbo kyekiki. Ze ssente, ye emmotoka, ze ennyumba kyekiki. N'osooka omanye ekyama ekyo ekiri emabega w'obufumbo nti babyawule nti ne bw'oba oli muyimbi ne bw'oba oli w'amaanyi otya, sigala ng'otambulira ku principles z'amaka ago ge wakola ki, ge wafuna. Si nti kubanga nze banneeka kati wentuuse omanyi nfuuse sisita w'amaanyi neetaaga okwambala engatto ya mitwalo 5. Kakati ekiteeteeyi kya bukadde bwe buti agenda okutunulira omwami gwe yalese ewaka nga tasobola kugula yadde engatto y'emitwalo 10, ekiddirira kiki ng'apaala ng'adduka agenda asobole okufuna 2, kubanga ne principles z'alina okugoberera mu maka ago ge yafuna tazikola ki, tazirina. So kwawula kumanya gano maka gange kuli just kuyimba. Ate okuyimba si buli kimu. Nze nnyimba naye nze okuyimba tekuntwala nnyo tekufuga bulamu bwange. Nze nina okufuga okuyimba, si kuyimba nti kufuga obulamu bwange, kubanga okuyimba kuyina we kukoma. Ate nze neeyongereyo, sigenda kuyimba myaka gyonna. Sigenda kuyimba myaka gyonna. Okuyimba kuyina we kukoma. Oba oliawo ndekeraawo n'okuyimba
kyokka ate nze neyongerayo ng'omukyala nga maama ng'omufumbo kati abayimbi bwe bayimba olusi babyerabira loza ajjanga kubeera akawala akazanyira ku stage lubeerera tajja kuweza emyaka 7 ngera keeka akeyambulira kuki so biina we bikoma ate gwe weeyongerayo n'obulamu bwo so tuba tulina okulwana ekyo okukikola okukifuna tumaze emyaka 16 naye automatically essanyu nze ndiwulira kubanga embaga eno enkolera amakulu mu lugendo olwo olw'emyaka 16 gyempiseemu ebintu byendabye nga bingi nnyo ebinsanyusiza ebisoomooza bye tuyiseeko moments ennungi ze tulabyeko nze byonna mbirabira mu mbaga eno era munda ndi musanyufu nnyo era neebaza Katonda olw'embaga eno neebaza Katonda olw'omwami owange kubanga mwami omutegeevu ategeera gw'ogamba nti omuntu ategeera asobodde okuvaliwinga emyaka egyo n'asobola okuvaliwinga ebiseera olugendo nga bwe lubadde n'asalawo n'ansasulamu ekintu ng'ekyo so ndi musanyufu era nkyebaliza Katonda sooka okwebaza omwami wange Paul Saaka kubanga ye mwami wange naye ate alimu ebiti bingi nnyo mwami ate alinga taata ate alinga baaba ate alinga kiki ye yafuuka buli kintu kyonna ate nno yandeze ne mu music kubanga music wange yenna yamuwandiika aŋŋumiikiriza ampadde obudde n'entambula buli wantu yonna neŋŋenda n'enkola emirimu so abaddewo era musuubiza nja kubeerawo teyeeraliikirira abalala bonna ne bwe bagenda ne baggwayo nze wendi awo ekyo kyensobola omusuubiza ekirala entanda gye njagala okuweereza abawagizi bange ndi muyimbi asinga okubeera ku nnyimba ze ku mikolo gy'okwanjula n'embaga naye ku nnyimba ezo ze mbayimbira nagasseeko okuweereza Katonda mu nnyimba ezibuulira enjiri n'okwebaza olw'ebikulu byankoledde omuli n'embaga eyo nasoose bafulumiza olimba baluyita prayer account buli wamu weeruli ku YouTube wonna weeruli kimunnange nno gwalina bank account gulawo ne prayer account mu ggulu byonna obeere nabyo kuba bya mugaso mu bulamu nali nakitandikako naye nga si kyamaanyi nnyo nga nsinze kwekubira nnyo mu za mikolo naye olw'ebyo Mukama byakoze ne ŋŋamba bwe budde naziri nziteekemu amaanyi so ŋŋendanga kufulumya ez'emikolo nnyingi ate n'ez'enjiri nnyingi era album namba Padman yagimaze prayer account lwe nasoose okuweereza abantu ne Katonda wa Yakobo nayajja n'endala nnyingi mu nsi eno obulamu nsozi weewaawo museetwe n'obuserengeto bibeerawo wabula obuwanguzi obwannamaddala saala okusaba kw'empisa essaala mu ntalo zonna nyweza maviivi amaanyi agali mu kusaba geŋŋamba ssebo tusabe so tetukoowa kiragiro kya Mukama tujjukize Katonda okutuusa nga Yerusaalemi agifudde ettendo temukoowa tunyweze mwattu amaviivi banka akawunti kwe mutereka ensimbi prayer account kwotereka essaala z'osaba ng'ensimbi ze weeterekedde bwe zikutaasa mu ngeri y'emu n'essaala ewa Katonda zikutaasa mu kadde akazibu yentanda eyo gyensibirira bannayuganda kyennenyumiriza mu mwami wange okusingira ddala wa mirembe bwatyo bwawangaala so kati nze ndi muntu awangaalira mu mirembe obudde bwonna nti tanteekako pressure ey'engeri yonna kyensinga okumwenyumirizaamu muntu mulamu mwami wa mirembe ate ayagala nnyo abantu nnyo n'okubeera taata omulungi kubanga ffe wano buli omu aba ne bwe yakula nti ne tuzuukuka wano abaana bano bagenda kulya ki bagenda kunywa ki amasannyalaze kwega buli kintu bitya data kwali kugamba alina obuvunaanyizibwa
bingi naye byebyo ebimu ku byo. Kati nga bwe nakugambye okuyimba nze tekunfuga, si kwe kulina okunfuga, nze nina okufuga okuyimba kubanga ekyokuyimba Katonda yakimpa bubi, sirina gye nakigula, teri yakintuma nti akingoba emisinde nti yangu okola kino oba kiri. Nedda, buli kintu nkitambuliza ku peesi yakyo nze gye nkola ki. Era ensonga lwaki abawagizi bange bamanyiga Helena naye nga nalwawo okufulumya ennyimba empya ziriwa. Nina okutambuza ebintu bibiri oluusi n'ebisingako omulundi gutya, buli kimu nina obudde bwakyo. Kati nze sijja kukeera ku makya, nina abaana wano, balina okukola emirimu, tulina okukola bitya, nze ontwala emisinde kubanga gwe olina gy'oyagala ngende ennyimbe. Nedda. So buli kintu nkiwa obudde bwakyo. Okuyimba si kwe kunfuga, nze nkufuga. That's why nsobodde okubikwasaganya bibiri. Nkola ebintu bingi. Nina bizinesi yange Helena Events ekyengera mu tawuni, era nakijja mu kuyimbira ku mikolo okwo. Kuyimba ku mikolo kwe kwagizaala, ebibeera ku mikolo byonna obisangawo. Ngenda mu nnimiro nze ne nnima munnange, ngenda mu nnimiro empigi eyo, ngenda ne nnima emiti saidi z'Namayumba eyo. So nkwasaganya ebintu bingi bingi. Ntera okusuubulako ku ttaka bwentyo n'enjozaamu. So nkolakola anti nakugambye okuyimba kulina we kujja okukoma, tweyongereyo. Bafanzi bange abalungi nsooka okubeebaza. Natandika okuyimba mu 2007. Paka olwaleero mukyampita nkyabafulumiza abagole bammwe, nkyayimbira basenga, nkyayimbira abako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpanga emirimu ate n'okunneesiga nti nsobola okubakolera obulungi. Era mbasuubiza peesi yange etera okubatawaanya, naye nga ofulumya mpola mpola. Bwentyo bwe nfulumya omwaka nnyimba 2 oba 1, naye kinneewuunyisa lwe nafulumya mu 2007 bwe nduyimba leero oyinza nti ate lwafulumye eggulo, naye ekyama ekyo ndooza kiri mu muwandiisi wange. So peesi yange yeeyo, naye nga bwe mbagambye tinagasseeko okuweereza Katonda. So ennyimba ezo mujja kuzifuna ku YouTube gye ziri. Musooke kunoonya prayer account n'endala zijja kujja. Muzaagale bannange, muzisabe ku TV, muzisabe ku marediyo. Era wendi nkyabayimbira, waliwo abagambye oba yavudde mu mikolo yagenze mu gospel. Nedda, embaga yenze n'okwanjula ate bwe mbivaamu ani anaabisigalamu. Nagasseeko bugasi. Era mbasabira Mukama abakuume. Nga kiri kyenkugambye, ebintu ebyo ndaba nga birabika bya mirundi 2. Ekisookerwako bayinza okuba bwe beefuna bwe bati ne ssente baba na nnyingi nnyo. Omanyi bw'oba ne ssente nga nnyingi, buli kimu olaba nga kino kikole kiveewo nakiri. Ne kati ffe abamu tutandikira wansi nga tetuziina, ne tujja nga twezimba bwezimbi paka ye tutuuka mu maaso ne tugaana bwe tutuuse endooza tukole ki. Kati eyo y'ensonga y'emu nti we twatandikira by the way no twayanjula dda 2009. Okwanjula kwali kulungi, kati mu kuyitawo wano tubadde tetunneeteekateeka bulungi, oba oliawo financial n'ebirala ebiringa ebyo. Ensonga ey'okubiri gye nakugambye nti abantu abamu tebamanyi obufumbo, balowooza oba kujja oba kukolayo kyo oba kusekerayo oba kukola ki, baba tebamanyi kye bagenda kukola, tebeewadde budde ku stadinga muntu oli. Kati bwe beeraba speed ne ssente weeziri, bagenda oyita omwezi agano omukazi nalaba mulungi, naye akeera ku makya tasobola na kufumba yadde ekikopo kyakyo. Ayi mukazi kyono gwe naleese. Oba omuwala naga nti nalabye omulenzi n'endowooza ono omulenzi newaabwe yakula tebamutendeka nti omuntu akeera n'anaaba. Okitegeera kati ebintu ng'ebyo bagenda obbizuula nga n'emikolo gyakoze ekyo nga gyawedde dda. So kiba kyetaaga mu kaseera n'osooka olaba kuba omuntu ono oba wakubeera naye ate oluusi ogenda olaba nga byalina tojja bigumiikiriza. Okimanyi nti eriyo omulenzi gwe bakuzanga yagaanira ddala okunaaba naye naakula ng'agenda kuba taata atazaale n'abaana. Kati omukyala ayangu omusajja nga nnabye eggulu teranaaba ne leero ono nedda sijja. Oba oluusi omuwala nga naye we need time. Yes, we need time.